Tukyagenda mu maaso ne programu FAYIRO ku mmeeza ey'olwaleero tulondodde abantu abagenzi batulugunyizibwa mu safe houses. Bye bakunyumiza biwuniikiriza. Bw'oba okyali eyo ng'otendereza emirimu ono gy'akoze ate oyinza okusanga nga waliwo abagikaaba. Kale katweyongereyo. Kati batukasuka ku CPS tewaliwo nsonga ntuufu gye baatugamba. Twabeera weeks 2 ne wajja omusajja omu bamuyita Ojingo n'atugamba mwe abaleeta be naleeta wano bonna mukole ki muveeyo era ne tuvaayo. Twavaayo n'atugamba mmwe mugende ewammwe temulina misango gy'abavunaana. Zaali ennaku z'omwezi nga 11 omwezi gw'omwenda omwaka 2019 ssaawa zaali nga 5 ez'okumakya. Era twavaawo nga tetulina mbeera yonna wabula okusanga omuntu ku situ n'omugamba nti nyamba nkube ku ssimu nkubire omuntu wange mutegeeze nti nteereddwa ampeereze ku ssente nfune transport antuuse ewaka. Era waliwo we natuukira awo Kampala Road ku Shere eryawo nendaba omukyala atunda mawulire ne muganya nkubire ku namba y'essimu eno ntegeeze mukyala wange nti bantadde ampeereze ka ssente nfune transport. Omukazi yali wakisa n'anyamba n'ampa essimu n'enkola ki n'enkuba. Nampeereza ssente nafuna transport n'entuuka ewaka wange. Naye mbutuufu ekindeese wano nina obulumi bw'amaanyi nnyo. Abasajja baatukolako obulyazaamaanya bunene nnyo, baatukolako effujjo lyonna. Kitegeera ne batuuka n'otumalako eddembe lyaffe ery'okusinza ng'omuntu tebasobola kukkiriza na kusaala. Imagine obumenyi bw'amateeka oba omuntu okubeera nga okwawambiddwa kirala n'omuntu okubeera nga oyina eddembe ery'okusinza. Baatukolako effujjo lyonna eritenkanika. Waliwo afanira tutwa naye ng'atugumirwa nti mujja genda. Tiyali mubi basajja bonna be nalaba mu kitongole ekyo. Oyo omusajja gwe nalabamu yalimu obuntu obulamu. Abantu bantu kubeera babi. Yise ine abasajja ababi abasembayo okuba babi abatemu waliwo n'abayita abatemu ba Yiso. Bo batemu ba Yiso. Naganze ndi mutemu wa Yiso. Naye tendo obutemu. Bino gye nagamuganda afande. Abaana baffe nabasanga nti owaayi. Bono ogenda banange tebalye, tebasome. Bono ova wano. Buli obeera wano abaana bange kwe kusoma kwe kulya kwange nange. Mugafani twafuuka polopata yammwe ndiye. Kamuga Swale omutuuze w'e Mutundwe agamba nti ye bamusanga Nateete gye baamukwatira okukkakkana nga bamukubye mu safe house naye ng'ekimulangwa takimanyi era ye ebyamutuukako abinyumya abula kukaaba. Abasajja bajja nga bali mu mmotoka basooka kujja nga bali ku bigere naye nga bapaakinze edde emmotoka nze nga simanyi mudaba kuba waliwo emmotoka z'abantu nnyingi. Abasajja ne bajja manankwata wano bw'ati naŋŋamba tewenyeenya ffe tulina emmundu tugenda kukuba amasasi bawenyeenya. Ne mbabuuza nkoze eki wano wendi sikkirizibwa kubeerawo tobaako gw'obuuza olina kati mbanja ono akyayogera nange ne bajja balanga 8 ne bankuba jjeeke ne bantwala speed we bankuba era bino byonna gujino n'emikono bagenda okuntuuza mu mmotoka nga bankubye ku byenzenna nga sikyafaananika ne bansuula mu mmotoka. Kati bakufuluma ku mulyango gwa paaka wano ku Toto wano kuba no paaka y'e Nateete guno omulyango gwa paaka gwa Toto guyingiza mmotoka zive ku Masaka Road. Bamaze okunteeka mu mmotoka basimbula kati tuba tulinnyalinnya no ku Best Hotel Busega. Oli agamba nze sitwala muntu ng'alaba tomanyi kyakukola abuuza munne. Mulimu omuvubuka ba erinnya lye sikyalijjukira bulungi kirabika yamubuuza gwe tomanyi kyakukola nze ntwala abantu nga batunula bwe bati ne bajjayo esweta ne baginteeka ku mutwe ne bavuga emmotoka ne bantwala mu kifo kye natwala ebbanga nga simanyi twakwata kuba emmotoka bwe yadduka okuvaawo nga bamaze okumbika esweta bavuga bagenda bwe bati ku Masaka Road. Kakati tutuka tulina wetwatuuka ne basooka ne bayimirira ne bakuba essimu base 1 base 2 oli ndowooza gwe yayogera naye n'abagamba mutwale ku base 2 ne bantwala gye bayita ku base 2 naye nga bankubye ku byenzenna nga nzimbye bwe lwatuuka ku base gye bayita ku base 2 ne bayita buno obuguwa buno bwali kuba nali siraba ng'olundika esweta naye nawulira nga bansiba nga emikono gizze ne mabega ne bansiba ne banyweza ne bagamba
mumuteeka awo nembeera awo mulujja nebaka mulujja ekiro ndoza ziba ziringa mu ssaawa nga 7:08 ng'empewo mpitirivu kiwa nti bankubye nze nantiirika musaayi nanzimbye ne bagamba oyo mumukulule mumuteekewa munne namugamba tomumukulula mumusitule mankwata eno ojukana amagulu galiko enjegere kati enandika akandooya nga ngenda bagamba yangu wangenda mbuukabuuka bwenti ne bantu teeka ku lubalaza lw'ekiyumba awo ne bagamba ate owenyenya tujja kukuba amasasi tujja kulowooza obadde otoloka kuba ffe tuli basirikale ffe tuli b'amagye tomutuzanyisa ffe gavumenti yatutumye tubakwate buli muntu tulina obbakwata nembeera awo kati buziba sanga 11 ey'okumakya waliwo abalala abantu be baleeta kuba abasiraamu baali baziina waliwo abalala be baleeta gagamba naabo mubateeka awo kati enkeera ssaawa nga 5 ne batujjako nzijjako akakookolo kuba nzijjako akasweta ku maaso bambuza n'omanyiyo nemugamba simanyiiyo kakati twagala otubuulire gwe obadde oyagala kyawo obadde oyimiridde nembagamba mbadde sina nnyo kyenjagalawo naye mbadde nyimiriddewo nga nina gwe nninzeko tugende ewaka oli n'asirikale kyava mbuuza komandanti yatugambye tubakwate nembuuza omusirikale yali ambuuza komandanti yani nga simumanyi n'agamba totubuuza bingi oli mukama waffe teyeetagala na kumumanya ali abaavu ne mu kugattako nti enjegere baazimumalako akaseera era embeera teyali nnyangu. Enjegere zaabanga mpanvu nga bakusibye ne bakusiba eno ne bakusiba emikono n'empingo ne bateekako olujegere ne bakugatta n'omuntu omulala kati ne batugamba bunfulume nga bwe muli buli omu nga bamusibye ne munne ne tufuluma mu costa ne tutambula kati nga bakwasa akati nga buno bulaba obuti obwaba muzibe nga kati bagenda bakkoonera ne bagamba linnya wano kati yita wano. Nga bakyali mu safe house egambibwa okubeera ey'ekyengera mugongo nti baatuuka n'okwekalakaasa nga bakkaanyiza nti waakiri baffe naye nga waliwo abategedde ekifo we bafiiridde. Baalina ekirowoozo nti osanga wanaabaawo omuzira kisa abawulira n'adduukirira naye nga buteerere. Mulindwa agamba nti oluvannyuma lw'okwekalakaasa okwo abasirikale ababakuuma baabakuba emiggo okubula okubatta. Bamala ebbanga eryo twekalakaasa lwaga bannaye tufe enjegere ekyengera waliwo omukulu yajja naga nti mbaggyeko omukono gumugumu mubalekeko gumugumu naye nga bali babiri nga tujje kugina ebiri akusibe gumu ne munno gutya gumu tuuka twalimu bangi nga tubweze tulimu abantu nga kiyenda mu nnyumba bande bagamba mumanyi tugenda kufiira muno ate banneyiba tebakola ki tebamanyi nti tuli luddawa bate batukiriza kwogera bande bagamba mumanyi tukube enduulu oba batutte wano bafuuke kulamaga babire na mugongo tufiire wano naye abantu bafuma tegeni twakola ki twafiira wali twakola ensasaga ne tukuba enduulu ku makyanga buke saa 12 ntugamba mutuyambe mutugambire Segona mutuyambe yatwala wano mutuyambe tufiira muno abaana balwala lwego lwakubisa sino kava ennyanja bamutwala naye nga avunze ne simanyi bamutwala bajjanga twakuba enduulu batwalako abantu 10 naye abantu 10 situmanyi gye babatwala kuba musi balabanga nakonzi bakuba enduulu ne batugamba musirike tugenda kubata baataako abantu 10 abenkugambye motoka yajja ne batwala dabo kabine ngeeyo bajja ne balondamu gundi ne gundi babakola ki ne batwala simanyi babatwala tumalawo omulala ng'omwezi mulamba tugamba mumanyi tugenda kufiira muno kitegeeza enduulu yekola ki yejjawo abantu wano tudde tukuba enduulu omundi ogwokubiri bajjeera poliisi yeyajja yava kyengera netwalako abantu 8 yen tusigala nga tuli mu 7 n'okusoba kuba babeera nga bongerako buli kiseera twatuuka ekiseera mwezi gwali gwa 12 yali January tuddamu tukuba enduulu endala enduulu yali tuviiriddeko obuzibu kubanga baatukuba Katonda bayita emiggo waliwo basajja bayita babajja mu kisenyi bakanya balina ebifuba bwebiti sobbi yabayita baleeta abasajja n'abasajja abasirikale baawo baatukuba emiggo bayenga omunyango mu bbaafu ne batuyira mu nyango ebbaafu zali nga batuyira batukuba emiggo baatukuba emiggo sobbi Katonda batutte batukuba Katonda batutte era ku olwo twamalawo ndowooza omwezi gwali gumu twabuza mwezi gumu
nga tubatijjemu engoye tusula ku tairozi ate nga bayiyemu amazzi sobyemu amazzi ate ku makya keera bayita muyimuke weemuli sobbe ku makya ennyo 12 naye nga mwenna mukankana bwe muti ate nga tuli basibe ku njegere tuba tuli awo posita nejja twagira kwenda biramu zali zimaze okwatika nga tuzaasizza tufe batuziike tumanyi nti batuziisaawo nebiro tumala okuzaasaawo bajja ne bayita posita mwazaasalwa ennyini twayisaawo ng'omwezi nga tuli ku tairozi abo bataddemu n'amazzi nga banagireeta oluvannyuma bagiita nga ayiseewo ng'omwezi nga bayitaddemu emifaliso mu mabbali kakati nga mumaze okuzaasa mwe temulaba kifa bweru tulaba nti kati naye buli okusooka twali situlaba bweru nga n'endabirwamu zino zennyini ng'ezo bayisibako amawulire bayisibako ne soteepu zonna naako ku kinaabiro nga tolina woyinza kugira nti oba olengere wano ennyumba gye mwalimu ya bugazi ennyumba yalimu ebisenge 7 nga musulamu ebyo ebisenge 7 tuga tusula bisenge byanjawulo batugali abamu babeere abalala babeere n'abalala babeere n'abeerabeere olwo tukuba enduulu mu kisenge nga musulamu abantu bamuti tuyinza kuba musulamu nga 15 ekinene 2 bwe mutwasituka netulinga mu 9 n'okusooka kyokka Kano Franka Kaka Bajenda ng'akyakulira Iso azza annyonnyola ku bigambibwa nti waliwo okutulugunyizibwa abantu ababa bakwatiddwa Iso. Katuwumulemu katono n'oluvannyuma tukomewo tweyongereyo ne pulogulaamu Fayiro ku Mmeeza.